KTV kwoli ne Pastor Hilda obujulizi obuwuniikiriza erinnya lya Mukama libazibwe byo biwuniikiriza bulijjo twebaza Katonda nti atukolera obulungi obutayogerekeka olubeerera abange Katonda akezezza obudde nga tuli balamu ate ne tumwebaza olwa conference tetukoze bwebinaakamu ey'omulundi ogwasatu mu ogumu Katonda bw'aba ku luuyi lwaffe mazima atukolera ebyekisa mu budde bwe mu ssaawa ye olwaleero nkyazizza abagenyi b'empulira nga njagala mwogereko nabo leero nzize na babiri lwaki mwegenda ne mwogera ku nabbi Akonaye Ebeneza ne mugamba omusajja oba byayogera bituufu oba byayogera gyebiri nedda bamala mutemyako abagulirira nedda musajja alina ebintu byayogera eri omwana muwala ate ne bituukirira ku deeti yennyini gye baamugamba kyekimundeesezza Sylvia nsanyusa okukulabako nange nsanyusa okulaba nange abantu bano ze erinnya mmanyi ddala naye banjulira amannya amapya guulina amanya amapya Mukama yeebazibwa abatulaba ku KTV amanya abantu kya mukyala okay Mrs Sylvia Muwanguzi omulya bwayogera Oluganda si munnauganda ekyo nakyo kankibagambe Sylvia Muwanguzi kati bamuyita Muwanguzi mu Luswayiri kitegeeza ki Muwanguzi Muwanguzi Mushindi Mushindi wina okay Sylvia Muwanguzi mukyala mufumbo naye njagala tubuulireko Sylvia omaze ebbanga ki mu bulokole mu bulokole nayatulako 2019 naye okulokoka 2022 wayatula mu 2019 naye okunywerera mu bulokole 2022 era n'obatizibwa nembatizibwa ebirowoozo byo ne bifokasinga ku kikukola ssente oba walowoozaako n'okufumbirwa ebirowoozo byange nafokasinga kukola nakumanya Katonda ebiseera ebyo kubanga nalina akalokoka nakaba campus so ofumbwa nali sibuloozaako nnyo nali butya ali obutya ng'olina byolabyeko ng'ogamba ati ye mubufumbo tebayingirizaayo ddala nalina fear but my fear was like nali ntya like marrying wrong okusisinkana omusajja nga si mutuufu naye nga ebirowoozo bikusudde mu kikyamu opakuse manyi abantu abasinga abafumbirwa boolaba nga bafeyiringa waliwo bw'oba otunuulidde kangereze ku Facebook bw'oba otunuulidde Facebook oli ayinza okuteekayo ekifaananyi ng'ekyomuwala anyirira nnyo n'ateekayo katiiki oba n'ateekayo akatima oba n'ateekayo ka like naye nga inside that heart of that lady nga mubi nnyo ogenda okusoma story nga bataddeyo dda like nga story egamba oyo yabbye era tumunoonya biki naye nga walabye omuwala yeemodoli nga yenna afaanana obulungi so n'obufumbo bwe bufaanana oli ayinza okusinkana omuntu n'agamba figa enkubye mwana mulenzi alina mahaiti yasoma bannange ono mulenzi mulungi nnyo naye nga munda mu ye si mutuufu so that was your fear kyekyakuleeta okubanga wamala ebbanga nga ne boyfriend tolina kubanga omuntu ovudde ku kampasi abaana abasinga baba badeetinga okudeetinga campus sadeetinga nnyo kubanga mba ntandise okudeetinga Mukama wanzigira wendokokera nolokoka wenjatulira nobisa ebbali nogamba Mukama kandeetinga eggwe abatulaba ku KTV tuli ku bujulizi obuwuniikiriza naye oyinza okubeera enoga naye ono owa kamera anzikirize mwami Muwanguzi ababuuzeeko nze emboozi yange erina mukyalo ono naye mwami Muwanguzi waali kababuuzeeko Mukama yeebazibwe mwenna abali ku KTV nze Muwanguzi Jonathan nze mwami w'omuwala ono omulungi nkugambye yegwe walaba omuwala nze yalaba omuwala ngenda kubuuzayo ekibuuzo kimu nkomewo wa Sylvia ebbanga limaze naye nkoze naye Sylvia smile ye teri kungulu eri munda mu mutima wagirengera otya kubanga abalenzi baali bamutya okukamala obumazi nange nkyebuuza engeri gye twasinganamu naye kuba twasingana nga si byakudeetinga nga
mukwano gwa bulijjo era nga sisuubira nasuubira nti oba nyinza n'omugamba nti abeere mukazi wange nga naawe kityano kitya naye kozi tubagenda tujugira mukwano gwo buli bwe munyumya ennyo omutegeera naye naakutegeera kati ate awo ekyajjira nange omugambako nalinga agezesa ngasaala bwe zinywera Omasevya tugende mu maaso obadde ombuulira okulokokaako n'obuvubuka bw'omaze okulokoka ebya dating obisudde amatuugo tegaawuliranga birala byagala kupaaluusa kati omanye ekyanyamba ndoza background yange tetuli balokole ya protestants ne tulinawo bali bakong protestant okujjako kati tufunyemuko abalokole maybe nga 3-2 so kati bwe tantandike the journey from 2021-2019 nali nnyo mukusoma nali campus kati nalokokedde ddala 2022 kati ndokoka ndize Christian Focus Center Mengo Kisenyi ozokukola kati wali ntwenda ine nayatula naye nali n'ebintu bibiri ebyali bintawaanya kubanga byebintu beba zitukunjeya zitukuyeya bakuyeya nnyo nga nakalokoka nga njatudde nga nkaloka nga bambuuza lwaki olokoka oli muto wazza misango ki totanga ku muntu give us the reason why yolokose oyenze nnyo kati kyekyo kibuuzo ekyokubiri nali nfunyemu challenge gangamba ne bana barokola abamu mbasinga siraba lwaki ndokoka like nali I could look at myself and I'm like I'm righteous oli mutukuvu mutuukirivu kwegamba ki ekikulokosa ekintu ekyo kyogedde naye kiringa ekyokusaaga naye kitawanyiza abantu bangi abali ku KTV agenda nanyumya nagamba nze sittanga ku muntu esendangako abalokola abasinga babikola balokoka bamaze kwonoona naye nze ntambulidde mu ddiini yange soonoona naye obulokozi kankubulireko nze kyembutegeerako obulokozi kiringa bw'obeera ku lubalaza nga weggamye enkuba nogamba nti kasita neegamye nga ffe abalala tuli mu nnyumba abalokokedde ddala oba oli mu nnyumba weyabayo owona okutoba owona empewo owona kibuyaga naye kati gwali ku lubalaza naawe oba ogamba kasita neegamye kasita era tenkubye naye bwefuumuuka bweti weekanga ekkubye waliwo abayimbi abayimba oluyimba ne bagamba nti tulinga enseenene eri munda mu ccupa enkoko bwegirengera eyagala ogira naye eccupa baagisaanikira kati ffe ababeera mu Kristo Yesu tubeera mu ccupa nga Mukama yatusaanikira mu kizibu okutusoomooza kizibu embeera etusoomozeza okumalako okutuwangula naye gwali ebweru w'ennyumba ali ebweru w'eccupa obeera so vulnerable eyo mu maaso gye wandize gwe wali weewaana titoyononangako naye gye wandize wandigudde ku kikeme ekinene bwekiti wandigamye naye kangezese boyfriend babeera batya okakano lwogezeseza lwofuna olubuto naye nga bulijjo oweza toyononangako so kati kyekyo kya ebyo bintu those were the two questions nga zintawaanya so when the Christian Focus Center Mengo Kisenyi nentandika okukolerawo Mukama nanungamye nangamba kati Bishop David Kiganda agenda beera musumbawo spiritual father nambuya wano mugenda oli ekigambo so nentandika okutuula naye njatudde obulokozi naye nina ebyo ebibuzo bintawaanya era oluusi omuntu bwe mbasanga balokole bambuza olimu okwengangamba nsabirayo obusabizi kati 2022 ndi mulanchawa Bishop abuulira ayina enjiri gye yabuulira nenkwatako nnyo kati enjiri yonna nagyerabira naye navaamu n'ekigambo kimu kyeyayogera yali ayogera ku bulokozi nti salvation is personal kati bw'aba ayogera n'agamba nti lokoka nti singa bukeera enkya ku makya nobeerawo breaking news ku TV zonna ku radio zonna ne bagamba nti Bishop Kiganda bulijjo abadde abulira enjiri nti Yesu waali nti byabulimba nti yagudde nagamba lokoka nti
to an extent nibo oliba ulide ekintu bwe kityo that the person you follow, the person who is your role model wo omuntu gwe wenyumirizaamu gwe weegomba ennyo nti avudde mbulokozi nti togenda va mbulokozi kati bwakyogenda ali mulankyano empuyanga amazzi ganjiikira bwe nti and I had a voice saying to me salvation is personal. Ate nga kituufu nnyo abantu bakitegeere kati awo ekyo nengamba okay salvation is personal kati biri nti abantu bano mbasinga oba omuntu nakola ekirudi nesitala kati awo nempeera obwo bulwadde buwonye kati buuzo ekyaddako kati naye bano abantu oba kulwaki ndoka ndi muto naye naawe ensonga nagamba bwogenda mu katale bwewaba bakutaddereddeawo nnyaanya ogula 5 oba ogula zino ennungi ezinyirira yogula mbisi era bagamba mumpe ziri ezengedde nyungi nagamba lwaki yesu oyagala mwewanga wena supu aweddemu eyalina akabine yalina sikini ennungi nga wenna oweddewo sesebbuse kati bwayogera bwato neŋamba nempanika emikono neŋamba mukama kati leero ndokokedde ddala okwatula. There's the way God tricked me. Yes. It was like I was forced. Kati wanengamba mukama leero n'omutima gwange nzikiriza na buli kimu kati bayita abalokoka saagendayo maaso yagamba bulijjo nagamba ndi mulokole nga ate ndi mulokole. So on that day I really surrendered my life ne mpa Yesu obulamu bwange bwonna n'onywera nengamba kati mukama ebibuuzo byonna biri answered. Okay. Yes. Bantu bangi betusinkanye ng'ebibuuzo balina bingi naye Katonda mulungi. Enjiri eyo njijjukira nti bw'owulira Bishop Kiganda nga ku YouTube bamutaddeyo ku TikTok bamutaddeyo nti omusajja oyo ye yagamba naga nti omusajja oyo yafunyisiza omukyala ebbali olubuto owulira otya nkijjukira enjiri njijjukira. In fact twali tufuluma COVID, twali tumaliriza ebiro bya COVID. Katonda mulungi. Sylvia, Jonathan afuuka atya mukwano gwo? Kati mukolo tukola kati nyingi the Christian focusing kola by then nali nkola under department ya social media ya kati ndoza nali nakajja then the following year nafuluma twaite tufuse nnyo bami kwa naye nali mulabanga you know a workmate, a colleague. Wale tulina nyombozi. So social media tuzamala nadda. Yamala nambeera nga volunteer he was volunteering in social media. Wasooka mukulu Jonathan wasooka n'okolera eri okoko Kingdom okoko CFC kati ate n'ovaawo mu Focus Media kati ate n'okomawo n'okolanga volunteer nga toli mukozi naye nga volunteeringa kyogamba nga oswamye ng'ekirowoozo kizze oba it was just omwoyo omutukuvu kyakusindiseemu tekyali na birowoozo byange kitegeeza Katonda n'ogenda nali ngendedde ddala naye waliwo omukwano gwange nga akola mu social media yagikulira kati yampita Derek Muyambi. Yes. Nangamba ng'obula nnyo komawo obeere ng'onnyambayambako wano kati bwe naddira bwentyo obeera nga muyamba kumba omwoyo omutukuvu akusindiikiriza eri ekyamagero kyo gwe wali okireseewo naye Mukama mulungi nnyo nnyo. So mu kudda kwe we mu befriendingira? Yes, but era so agamba nti twali ba mikwano nnyo but we could just talk, you know. We didn't have that bad energy nti omuntu omusanga n'omubuuzaako. Sometimes means oba muli awo n'obayo emboozi ejja ne mwogera, you know, you discuss something ne kibeera nga kyekyo. Okay. Kakati awo Mr. ekirowoozo kyajja biseera ki? Era ekirowoozo ky'ogamba omuntu kyajja biseera ki? Ekirowoozo ky'omugamba olwokuba nti twali tunyumizza kati waliwo omuntu anyumya n'owulira nga ye muwala gw'oyagala kati tutuuka kale waliwo ebintu bingi ebyatugattanga kuba twali tugenda waliwo wali mwaka ki waliwo dina National Prayer Day dinner. Yes, twagenda ffenna yali Timba wakati ali ku KTV
ndowooza owulira ebintu tebiba bipange katonda aluka ekintu kye mu ngeri ye katonda akola obujulizi n'owuniikirira ali ku KTV bino si byakubaka bwe basinga ensenene zipaapaala ate si byakutega kitaala ensenene zigwe mu kipipa naye zino z'ensenene ez'edda ezaagwanga mu muddo ne muzisanga ku makya nga zikaba bukaabi ne muzikwata bukwazi kye tuliko wano otyo yali national pride dinner kati bwe twagendayo ffenna nali cameraman ng'ate yagenze nga secretary ne twesangayo kati bwe twali awo mu process nga tukola ffenna kati nga baali emmere mukulya emmere wano kati yafaayo nyo olaba nga ndya nagamba yembe tuwalidde wa kamera nga bali batumye emmere kati nafe olaba nga bakiri afunirayo ku mmere kati nenga teri nooma agamba nti oba kyali wange awamukozi munne yamanya nti ebifaananyi byenkuba bigenda kujja mu social media tupostinge kati nga so tulinga abakwataganyaawo kati ndoza malayo lumu nti ate omwaka ogwaddako nga tulina ogenda ku dina eya singles dina ate ne bankubira essimu ngendo kajalina okugenderamu nange gyenyina okugenderamu kati ne tugenda ffenna mu motoka ku singles dina okutuula ku singles dina ng'alina byayagala ate muyambeko empapula kuba yali secretary ng'alina byawandiika abantu abazze ye list attendance list kati na papers muteremuko lines just kati tudda nga tukwatagana bwe tutyo ozaawo twalanyigira okubeera nga naye yesu owuniikiriza kati ebo gyali eyo bw'aba alaba ebintu binagane bino kati ebintu bino nze katonda tebyalimu bino gwe kankugulire juice kankugulire kino nkwagala bwatyo katonda bwe yakiruka gyali mirimu gya buweereza gye gyatugattanga mukama mulungi Sylvia omwami oyo agenda okwogera naawe nabbi yali alina kye yali agambye by that time wagenda okungambye kati wetuba ku singles dinner omanyi whatsapp njagala kumiitinga and by the nature of my work okubeera secretary wa events president focus center okimanyi nti obeera so fixed ate obulamu bwange mbwadde I just want to work Jesus kati gwe ekyo kyolina mu ggwe bino ebyogenda out nga tobiri nnyo so marriage wasn't my thing at that time kati whatsapp message nga zisuse nengamba naye ono omwana like ate takyatula naye yagamba njagala kusisinkana njagala twogerebu ng'abantu bakulisa like no guy kiki nemugamba naye mumanyi social media nengamba omanyi kati balemerako tu meeting nengamba nja kumiitinga naye naye njagala mubuulire ensonga zemugambe nensonyiwa bya relationship si byendiko babye bikulese biveeko nengamba ngenda mugamba ng'omuntu gwemanyi like tukola sijja mutya oba muvumye ngamba tujja kwogera ng'abantu abakulu so date na organizing a date and he invited me at Okla Kampala eri awo ziti Namirembe waggulu eyo Namirembe waggulu so kasi nabatuukayo eyo natuukayo eyo twali waggulu era nga tuli mu control room kati nalina sente zange alina emitwalo 4 nga mpulaniza omuyita ku date ng'era ebbanga lyamaze nga agaana kuolwo nga akkiriza nti lwali Sunday after service tugende kati nempulamu nekyozo nga kyeŋŋamba kati egyo emitwalo 4 singa katonda akugamba ogiweeyo ku church oleme kugenda ku date kyokka nga gy'olina kati neŋŋamba mulina nga bannaye ati mukama abanze sikale nga kiri mu nze neŋŋamba kati ate bulijjo agaana ku luno lwakkiriza tenziweeyo kati mugambe ntya kati nebiraka yalinga ddoboozi eriŋŋamba kati bwe navaawo nenzikirira wansi nenzira ku dduuka era kumpi ne church yange olw'edduuka eririwo essimu yange bwe nagireka essimu yange neebula kati agenda okunkubira mulagire bwe nesanga ng'essimu yange teriiko naye kati nenzira mu church nengamba kale singa naziwaddeyo ssente
nenema kiyali ayagala okubikako nali ndi awo nga waliwo omusumba yali mugenyi ng'abuulira n'agamba ayina njagala bamitwalo ebiri wano neŋŋamba esimu yange yagenze dda ne bwe yandigambye ena neŋŋenda nempaayo emitwalo ebiri n'obusungu bwonna nenzigazaamu emitwalo ebiri gyange neŋŋenda kati deti nefa kati naye nayongera ate okunkyawagamba yansuubiza ate simaligjeeko ayina ako kaali ka challenge kanene nnyo okiraba kakati ali ku KTV munno yagambye tujja kusisinkana so akugambye tugenda kusinkana ate okubye essimu teriiko how did you react wadde nga wanyiiga okay nanyiiga neneŋŋamba naye abavubuka bwe bati omanyi bwe bati bebazanyazanya neŋŋamba kiraga adanzinyiriza ku mutwe era agenda kigwako tewebaza mukama nti mukama omponyeza omuntu nagamba okay kyona naye neŋŋamba after all see I'm not after a relationship wewezaako wekonsolinga nekigwa wekityo aliko KTV Bishop yatubuliranga enjiri aludde ojjogerako naye yakyogeranga n'agamba abalenzi abadeetinga oba oyagala okustadinga munno mugambe nkutwala out ate simu ogijjeko olabe bwanyiiga ennyiiga ye ogitegeere abuubuuka atya ayogera biki essaawa zibe nga zinaatera okuggwako z'omusisinkano ogizzeko mugambe nsonyiwa oba nabyerabidde oba kiki olabe in case muli waka aluddeyo ku mulimu omukyalo nanareactinga atya kakati dating mugigenzeeko ogwaddako ne musucceedinga ne mugenda ku date naye yali yambirigo kubanga kati nagamba ono esooka kati ankubira essimu simanyi simu yange yabula nengamba okay ate era ng'alina okutandika buto nkulaba tugende ku date emmere eweddemu enku kati gwe nga ng'alina ozinoonya buto akuma omuliro muto ekirungi ekyamuyamba nti emmere teyakonna tegwali muceere tigwayonooneka n'okulemerako yalemerako so kati date etuuka naye awoze kati omanyi nga bwogenda ku date nga it's not your thing. I wasn't interested kati wabirimu ate already ofunyeyo obukukangakanga kati nemuga nsiriyo ngenda ku saloon ndadada era nga kituufu ati ngenda ku saloon nangamba meeting nemugamba simanyi sawa zenvaako sawa 10 maybe from the saloon nangamba okay ngenda kulinda 10 nkyali mu saloon amasimu 11 kyali ku saloon naye nabeera mugumikiriza n'alinda akandoza 11 kitundu 12 kyayagala akimanyi nampita ku date eyo wali ku Okla Kampala netumitinga plan yo yamugamba togeza netuwebuuza ebibuuzo byammwe mukamba asaasire nemugamba se kusimu yange obaddeko bulijjo you want to meet me enkola bulungi bwenti olinda abikunnyonnyola obadde ngaoyagala kuŋŋamba ki naguma naguma nanywera soko simbe wakati abalungi abagalwa leero obujulizi obuwuniikiriza tukulukutidde awo kijja ekisava kijja kubanga olwo omukyala gwe mulaba baamulagula ekintu ate ne kituukirira like baali badeetinga ebintu nga tetubimanyi ndowooza n'asaba essaala ye ng'asaba confirmation okuva ewa Katonda katusooke tukomewo tulabe bwe kye yasaba mulikayo ennyo mukwano gwange ndina omwami n'omukyala bamuwanguzi bawangula naawe bayitawo ate bo oli okuba erinnya balirina bagenda kuba bawanguzi buli mbeera yonna bagenda kubanga nga bawangula teri saanikale bwe ebigambo byo tebibalya bano okay tukyali ku KTV tewerabira nti Crescent Focus Center tubeera ne lunch hours okuva ku Monday paka ku Lwokutaano zibeerawo saa 6 paka saa 8 ate waliwo ekinyuzo ekinyuma ennyo ku Lwokutaano tubeera muweebulize oyanukulwe live Bishop n'omubuuza ekibuuzo ky'ova eri nga weeweze nomugamba kange n'ekimubuuza ennyawula n'omuyimira maaso nomugamba ssebo kino na kino bw'oba otidde n'owandiika akapapula ne bakimutuusaako n'akoddamu n'okkakkana oba n'ogenda ng'onyeenya mutwe abalungi nkyali ne Sylvia ne muwanguzi omwami Sylvia mumaze date eyo esooka kiki ekyaddako awo
kati bwe tumala ku date eyo ne tumitinga ne tukiriziganya nti tugende ku Prayer Mountain tusabe twebuuze ku Katonda ne just ku date nina ekintu kye mbadde njala okuleeta kitono nnyo kati ku date eyo nina fears z'okufumbirwa nina ekintu kino kitawanya abantu abamu nze sifumbira ggwanga lino nkitegeera kati ekyo nakyo kyajjamu era ku deeti bw'aba ambulira ensonga zinamugamba ne nze abantu ba western sigendayo western sigola ki western sigendayo saagala ba westerner kati nemugamba nekyala ate nekirala kugamba omanyi obeera ne qualities ng'omuwala gyoyagala ogamba kyagala American Height but limu wali omu eyagamba nti oyagala American Height after marrying American Height are you going to live American life kyekibuuzo kati ekyo kintu kyantawanya nnyo naye bwe nkimugamba ate era osobola okwagala American Height naye ng'obwongo tebuli kimerika kati bwe nkimugamba n'aŋŋamba naye tuli balokole bwe tulokoka wakimugamba ono nimumaze okimugamba nti nze eyo mbawestana saagalayo sigendayo oyogeddeko kati n'ebirala obyesigaliza ebirala nemugamba nsigendayo n'aŋŋamba naye tuli balokole tetusosola mawanga bwe tumala okulokoka ffena tubeera ggwanga limu ggwanga eddonde kalieko oli musajja can reason ye bwe yakingi neŋŋamba nze oba ye nalokoka naye n'aŋŋamba bw'oba walokoka eggwanga singa terikutawanya saawa zino kitegeeza tonabalokoka oba okyali n'obusosoze mu mawanga so nenkirowoozaako naye etumala netukiza nti tugenda netusaba ku lusozi naye bwe tutuuka ku lusozi netusaba netugamba mukama twagala kutandika relationship eno naye bwe kuba si kwagalako totukiza nade kudetinga nade mwezi nade gumu bwe kuba kwagalako netumugamba tukwaniriza otambule naffe mu relationship eno emikolo gyo naffe kubanga yali ya proposing ndio njagala nkwagala njagala kuwasa first date tata takolanga bana abaganda abedda anonye lyato mbwate omanyi kale oli mulimi nnyo kati oli neibajja oluvannyuma nagamba sebo njagala ku lyato nga gwe yakeddewo obwedde oli mu mboozi yali musajja mutuufu ekigambo ekyasooka okumuvaamu nkwagala njagala kuwasa gwege ebibuuzo byo ne biryoka bijja ne bijja eggwanga nedda all that naye twatambula bwe tutyo mukama naye nze fear yantawanya nnyo at least for him he came when he was sure nti nze mukyala we naye yali akwetoolodde akumanyi ne gyova naye nze natawanyizibwa nnyo lwa fiya eyo osanga kubanga that was 2024 singa kyali kisoboka singa osanga 2025 andibadde ofumbidde yes naye nze namutawanya nnyo lweyo fiya namutawanya nnyo that we used to have this to dating out like 4 months then priyanga ntidere ngamba nedda namugako nitubiveemu bivuddemu wawuliranga otya mbadde ndeeta oluzungu gyobeera ndi mu program ya luzungu wawuliranga otya ngaomuntu ono agambye nti mbirese bawe kyanyambanga nnyo okuddamu okusaba okw'amaanyi kuba buli bwe nagamba ngaomumiitinga nalinga nsooka kusiiba nakusaba ekitali okubirala byonna kuba twasabanga nga bino oyagala mulimu naye nga sisabanga nti bwenasabanga njagala ono kozi buli bwe yagambanga nti omanyi tukite ate nga tewali nsonga kati olwokuba ngamba mukama nasaba nga sinabamu miitinga nekituukira ne mu miitinga netugenda ffena netusaba nengamba wawawo ekitwawula bwekiba nga kino kyekitwawudde bwekiti kuba gwe bwe twabuuza tukwebaza olwakyo bwekiba nga si kyekyo olwaleero wabeerewo akabonero oba yankubire nasaba tugenda nabeeranga mu nnyumba nzekka kati nga kinyambako nemba sigenze ku church nemba ku Prayer Mountain nti sobola okwesibira mu nnyumba yange nensaba kati buli wagamba nga tukitenga nga Katonda wano watuyisiza okwawukana kuba twamusaba nti bwe tubanga tetugende mu maaso kiwanvuwa
twawukane mangu. N'ekyabataasa amatu gammwe gaali maggula eri Katonda. Kyekisinja ekyasi. Temwapakuka nnyo, tewalina kalookolooka ako oba naye abivuddemu nange kambiveeko walemera ku nsonga gye wali oyagala. Bayibuli eyogera negamba nti obwakabaka bwa Katonda bw'amaanyi babutwala nakuwaguza n'amaanyi. Kati ate n'obutukuvu n'obutuukirivu it's part of bwakabaka bwa Katonda. Okay, kati gwe wasigalanga mu kuwasa mu kusaba gwe n'osigala mu kuki mbitadde oba naye wasabanga. So kati ndoza tugenda, that is 2024, tugenda tuga 2025 around. You started dating 2023. 2024 March, that was our first date. March. Mufumbirirwa mu 2026 June. Naye yesu otyo kati yali sure the city sure naye sure. Yes, ne I wanted to take time kubanga nze nalina fear naye dumu mba nebase nawulira just doors salota biroto nawulira doors ngali ngamba mbayise babiri okumpeereza. Babiri nani? Nengamba nani? Kati ekyo nenkizireka nenkimugamba naye nga saagala kakasa nti ye kati ekyo nekigwa kati maze omutawanyi ogwokusatu ogusembeddewo ddala 2025 mugambye omanyi tukiteere ddala nga biri obyerabidde mbayise babiri obanga osuubirayo Katonda okuleeta owokubiri gwayogerako. By the way nali njagala njagala nnyo okufumbira abasajja ba Nigeria abo bannange kyekiri kyeyagamba eggwanga. Abasajja ba Nigeria abo kugamba engeri gye bali basabamu rabashakatayareolaba ebuziba nga mpulira nga byenjagala omusajja omusabi nga bawanvu bwe batyo. Weerabidde nti noyo wafumbirwa muwanvu ate musabi. So kati tugenda ku date, ndowooza ku date yasembayo ddala nagamba omanyi bikoye. Ye yakugamba? Yali abiŋambye kusomera ngamba kati mbikoye salawo. Kati awo mu kusala tugenda ku date, ndowooza ye date yali maybe Georgina Gardens, ndowooza yali date yakusatu kati. Kati tuba tuwogera one on one. Kati lunaku olwo twali twogera ku family zaffe, background za family bulungi nnyo everything. Timba wakati muwulidde datings kyezirina okubeeramu si kulya chips and chicken. Mutunule mu background. I love that. Mutunule ku background zammwe mwogere ku nsonga ewaffe tebafumbirwe, ewaffe tebazaala, ewaffe banywa nnyo omwenge, ewaffe batamiira nnyo, ewaffe tebakola kubanga bikutwala ababiri basinga omu bikutwala okugenda mu kusabanga muli babiri. Yes. Mwakola ekintu ekiwooma. Yeah, so kati that day we mainly okwogera ku family. Nambo ya family yonna nange yange yonna kati tuba twogera nempulira nga njogera naye one on one day bwe bati eddoboozi liŋŋamba nti family zammwe nzibanja naye ngamba family zaani ezaffe ne Jona like that mutima nempulira ye nange mbamba banja family zammwe okumpeereza. Jukire ewammwe gwa kyasoose okulokoka temunnaweereza. Jonathan ewammwe kyali kitya? Ewaffe wali abalokole naye ng'okuweereza tebannagenda buziba. Bali baweerezaamu nga bwe bakivaamu. Ate ne baweereza nga olaba w'amaanyi. Katonda asimba abantu bigenda mu maaso wamme eddakiika zaffe zigenda. Neebuuza ye ate kuweereza so kati nampa Mukama n'akibikula nnyo n'agamba bazadde bo already bakaddiye naye bakoze. Kati Mukama n'akingamba Omukama aswayita omuntu okubeera ng'agenda bulira amawanga naye nensanga abulidde mu Uganda yokka. Kati bakitegeeza abatatuukiriza Katonda kyayagala. Kati awo neŋŋamba okay kati so that I got confirmation neŋŋamba kati yoono. But kiri ky'omunigeria kintawaanya byenjagala nga omuntu bintawaanya. Katonda akuwa kye weetaaga so si kyoyagala. Naye twebaza Mukama nti tuba tuli awo. Ate Prophet Wagira. Prophet Ebenezer Akonayo. Wagira. Otyo olumpe. Ati Prophet ajja naye obujulizi njagala mbuwe bwonna obwa Prophet.
kweyogera kiki kyewatuukako kiki kyewagwako kati olunaku olwo I think that was last year September. Last year September Prophet bali bazze mu crusade e Masaka. Kati bajja mu crusade e Masaka, crusade yali ewedde ndoza ne bayitirako wano. Kati bayitira wano, that was Mkutulanjegere Monday, then ne basalawo batwongere service endala on Tuesday lunch hour. Kati lunch hour service that is 2025 last year. Kati by that time nze ne Jona twali tusaba tugamba Mukama twagala dates z'emikolo, twagala dates za kwanjula, za mbaga, tulimu ebyo kubanga okuva mabega twali tutandise ne Katonda nga that's how Katonda amaze okonfaminga naawe okkiriza kati. Kati tutambula, kati nzija that day nekyayo omulimu gwange ogumanyi ate tuli mu event neŋŋamba naye leero njagala neeweeyo lunch hour service on Tuesday. Lunch hour service njagala neeweeyo nnyo. Kati nenzija mu service Papa Ampia Coffee yasooka okubuulira. Ampia yes. Yasooka okubuulira. Kati n'abuulira neŋŋamba nange leero njagala Mukama ankwateko. Service yo nebeera nnungi mu mutukuvu nange bwe nali namuwulira nemala. Kati tuba tuli mu service eyo Prophet wagambira n'agamba nti ejjo tugenda kusiga I mean neda like yesterday like Mkutulanjegere service yaliyo twabadde mu kusiga twasize ensigo ya mitwalo 2. Kati n'agamba abatabaddewo oba abatasize leero oba abalese baasa muzireete n'abatawaddeyo jjo ng'owulira okyagala akola ki waayo ensigo ya mitwalo 2. Ati nze njawo mu service mpulira baidha ndowooza yali amaze okuwa obunabbi service agenda giclosing awo kuwaayo kusemba amaze okwogera n'abantu gwe tobaddeemu. Kati neŋŋamba nesooka nenyenda ebirowoozo nebigenda mu nsawo yange nga ninamu emitwalo ebiri. Neŋŋamba emitwalo 2 ninako budget kumpi ya wiiki namba. Neŋŋamba nedda emitwalo 2 gyange nedda. Kati neŋŋamba kaninde wano wanaatuuka kana 15 wagamba nti you bring what you have. Okay. Olyoka omuleetera 1000. Neŋŋamba kati nebe njagenda neŋŋamba naye musawo yange oba ninamu 1000 omanyi sente oba obibadde nazo ate nga ntono oba omanyi. Neŋŋamba musawo yange wali 1000 but something was telling me nedda mulimu emitwalo 2. Neŋŋamba kangende nkwate emitwalo 2 ngende nfune change. Nfune ki? Change gy'oli omuweweeyo. Kati nfune change wanaatuuke akali akaseera akasemba njaba nfunye change ku dduuka nze mpeeyo 1000. Kati mwattu nga mpulira obuzito ku mutima nga mpulira 1000 osiba olina okuwaayo. Naye nina emitwalo 2. Ate gyagambye. Nentambula mpola nengenda mu nsawo nensangamu emitwalo 2 nga gye girimu byo 1000 nali ndowooza neŋŋamba Mukama senga nsangamu 1000 nga mulimu emitwalo 2. Ensawo ogenze mu ofiisi gy'okolera okomewo mu kyaki. Okay. Egyo emitwalo 2 gyali gizitowa. I know saddaaka ennamu eba ezitowa nnyo oyo saddaaka eba ezitowa nnyo nga mpulira nga obukadde 2. Nenkwata emitwalo 2 nga bwe nziza mu nsawo nga bwe nzijjamu naye nenzikwata mu mibiri gyomu neŋŋamba Mukama zino sente zoka zeerina. Actually I'm speaking about it, I feel like it was yesterday. Neŋŋamba gino emitwalo 2 gyokka gyerina mu bulubi obungi. Kati mbagenda gyo naye neŋŋamba naye ate bulijjo mbadde nga mpaayo naye ng'omuyanya yanyamba nagamba gitwale nenkwata sente ezo. Amazima it was very painful. I felt like crying. In fact natambula mpola nentuuka wali neŋŋamba singa nsanga biwedde nga service agiclosing nenkwata emitwalo 2
nenjiteeka mu baasa. If they can, I have kubanga nze nagenda nenzigyayo video yonna wano weenyingirirako wano wenzijira mu maaso ojja kwesanga nti service yali eweddeyo bali bamaze n'okusabira abaweereza ba Asha bali abona bamaze kati nze wenzijira n'akabaasa ng'osembayo ne baasa y'emitwalo 2 eyo kwe kugikwata nabbi yennyini nengikwata nali ngenda nakugiteeka akatuuti niwanga agireete nengimuwa mu ngalo bwengimuwa mu ngalo nabera nateekako mukono nawegenda let's pray for this woman nabera batandika okumusabira natandika okumusabira ddala nambuuza okolera wa konze wano ku church nagamba okolera wano ndi mu kikonze wa secretary nagamba okay naye musala we yagamba nti let this seed open doors for you yaransabira nawe let this seed open doors for you nagamba this seed is going to open doors for you, marital doors and financial doors. Marital doors. Marital doors. And financial doors. Financial doors. Ane tugenda wotu kati natuuka nambuuza nangamba kwekumbuuza nti waliyo omwami. Look at me. Tunuulira. Are you ready for marriage? Weetegekedde obufumbo. Are you ready? Weetegekedde. Are you ready for a wedding? Weetegekedde embaga. Are you ready? Weetegese. 2026. 2026. In the month of June. Mwezi ogw'omukaaga. I see marriage is coming. Ndaba obufumbo, ndaba embaga. There is a young man waliwo omulenzi who is happy about you. Akusanyukira ennyo, akwagala ennyo. I'm saying that there is a man nkyogedde nti waliwo omusajja who is interested. Akwagala. The man will come home omusajja agenda okukyala ewammwe and see your parent alabe bazadde bo. And I see era kino kyendaba that 2026 nkiraba mu 2026 last Saturday in June, olw'omukaaga olusembayo mu mwezi ogw'omukaaga, the marriage will happen. Embaga kadaali kwolwo. Ndaba omuvubuka, a young man who is interested in you, who is very happy for you. Kati awo ndi awo nga sibitegeera. Unabibujja who is happy, who is interested in you, akwagala, ayagala kuwasa. Nagamba alina gwagambye. He has told someone that I want to marry Sylvia. So Mdinkoni yaliyo namugamba lyerinnya lye. Ayogedde erinnya lyo nabbi. Lyerinnya lye, she's Sylvia. Ningamba okay. Nangamba the Lord has opened doors for you. You are going to get married. Nambuza, do you want to get married? Nengamba wano seekoza. Kankyogere. Sizoni eyinza okumpitako. Do you want to get married? Nengamba yes, I want to get married. Do you want a wedding? Nengamba yes, I want a wedding. Nengamba last Saturday of June 2026 you'll be in your house with your husband. My God. Ayogera 2026 June. Tuli mu September. Ng'olaba wala. 2025, I was like, oh God. Last Saturday. Kati owulira okyagala nnyo oyagala ofumbirwe wakiri mu myezi 2. Anti kati batugamba bwemba musazeewo temulwawo nnyo. Okay. Kati bwayogera kati nagamba last Saturday of June I see nagamba the problem I see is money, but money is coming. Nagamba how old are you? Nemugamba 28 because that was 28. Nagamba okay 28 because I was making 28 in October. So nemugamba 28. Nagamba at age 29 you'll get married. At age 30 Mr. Aina kyagamba. Okusala mukirimi. Onake walaga mbeko ke werabiddeyo yagamba
nawe kwanza nalaba nsaliwo ne nalaba ku YouTube yamala nankuba nangamba genda ku YouTube owerabira ekibaddewo kati yamugamba nti waliwo omulenzi agamba nti ayagala kuwasa Sylvia naye agenda kujja wammwe agenda kujja ewammwe alaba abazadde nze mutuufu nali sikirowooza nti nsobola okuva wano nengende ewaabwe Kenya nze nali manye tujja genda wano wabeere watata w'omuto Uganda gwere wano naye agenda kujja alaba abazadde bo wammwe kati okyatuukira wano ne batugamba tata wono nti mma mwagala muwala nga mwagala kwanjula muyina kugenda Kenya ate kati nabbi ye yali yakirengedde dda nti ssente kati nabbi yakyogedde nti agenda waabwe kati nembeera mpukiriza eddakiika zaffe ziweddeyo sigaze eddakiika ezi kutula tugende so kati nga akyogedde bulungi kati netumaliza nagamba at age 30 you'll have your twins zao nenzirika so obunabi bwebuto ne butuukirira embaga yammwe era yaliyo mu bbanga eryo lyayogera embaga yaffe kati bwetuba mu bunabi bwetuba bwemala okuwulira obunabi ne mugamba nabugobera ku YouTube kati ffe nga ffe ababiri twali tulowooza embaga yaffe eyinza okubeerawo mu 2026 February kubanga ti okwanjula kwaliyo 29th November kati December tesobola NPD kickstart January so we had twali tukirowooza nga yinza obeera mu February naye kati ako naye bwajja n'atugamba mu June naye kubanga ffe twali tutambulira nnyo ku ddoboozi lya Katonda nze nafunamu okusomezebwa naye ye n'agamba embaga yaffe kebeerewo 20 last Saturday that was 27 June era netukkiriza naye okukkiriza okwo tekuwali kwangu we met people abantu sagala gamba bakukyaki naye people were like just nabbi yayogedde kiki yayogedde adaalaga nti embaga mujja kufumbiriganya naye it's not a must, it's not necessarily that the wedding has to be last Saturday of June. Why should you wait all that? nze buli mubuuliza ayimira katuuti mukirizaamu kubanga mukiriza mu kitange Bishop David Kiganda mukiriza mutasobola kumpa mmere nkyamu bankiriza buli we mulanga nkiriza nti Bishop mundu gwaleese oyo mutuufu beera expectant bw'oba ozze mu service va wakanga oli expectant jangu weeweeyo waayo omutima waayo buli kimu ekikyo mu service kubanga obunabbi bubeera provoked ate mukama baba akugambye okuwaayo waayo towaayo kusanyusa nabbi oba towaayo kusanyusa naliko mu office ya Bishop n'agamba omuntu omu namugamba bobo sente olabanga oziwanze like it's better you leave naye bwoba toyagala okuwaayo kukumenya towa musumba wa Katonda wa Katonda so jangu ng'oli expectant Prophet Ebenezer Akonai musajja nabbi omutuufu era mukama baba akuwadde instruction through him
listen here wakwanti obudde butuweddewo naye ffe twafuna ebyamagero ku mbaga yaffe embaga teyatumenya embaga teyatumenya because we followed the instruction. Last Saturday of June we kept the date, we kept the word of God. Buli kimu kyalinga kiganya omwami wange yangambanga nze naye omanyi abakazi tweralikirira nnyo oba oyagala buli kimu perfect ngamba nedda prophet yatugamba money is coming money is coming era sene twazilaba omukolo tegwatumenya twamala embaga nga tetulina banja dyonna tetugenda ku honeymoon nga tuli bulungi nga tulina emirembe nga tetulina atubanja ne tuva ku honeymoon ne tudde ewaka nga buli kimu kisasule nze no mbatadde kubanga mulabika nga buli kimu kisasule so for us we are already expectant era tekikwewunyisa nnyo nga tukomyewo wano amazing testimony amina abalungi abaagalwa bwetyo bwe tubadde omwana omuwala agambye nti babagamba ate ne baagala okuwulira ebigambo by'abantu naye omusajja omu gwe baawa instructions obusungu bwe ne bumutabula ye Musa nekanga ng'olwazi alukubye emirundi gye batamugambye buli katonda bwagamba va ku bantu nze nzijukira obujulizi nabbi kye yaŋŋamba yansaba akakadde nangamba naye sitoko weeyo 5 then oweeyo amalala 5 mutabani wange nampa ekyawandiikibwa ekyo ekya Musa okubwa ku lwazi emirundi 2 katonda kyakugambye instructions zakugambye ne dates bwazikuwa kyoba ogenderako so si bantu kye baagala